This is from Pantilla in the day, Ye omukulu abadde amanyiddwa nga MC Easy ngo n'abadde munnakatemba aho olunaku olwaleero assizaawo ogw'enkomerero omukulu ono abadde awera ennemba n'ekirwadde ekya kkookolo gwe wandiise kansa gye buvuddeko awo baagenda maaso okuba nga ate bayisa akabo basobole okulaba nti bamusondera ku nsimbi asobole okuba nga ajjanjaba ekirwadde kino naye munnange Mungu tamusobozesa bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate amuyita omwoyo gwe guwumule mirembe Mungu bw'ati bwakoze ki bwageze mukadde ke kamu ye omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon kigambibwa nti ono ali ku kitanda era ng'embeera gy'alimu si nnungi amawulire gano gafulumye wali ku mukulu akola ku Spark TV wamu ne Dembe FM amanyiddwa nga Kasuku n'atutegeeza nti yamulabako awo mu ddwaliro erya Seguku era nga kigambibwa nti omukulu oyo yagenda mu maaso okuba nga awera ennemba n'ekirwadde eky'ekibumba okusinziira ku lugambo nga bwe lutambula era nga kigambibwa nti ekimuleetera ekibumba okuba nga kinafu oba kirwadde essaawa eno kwe kuba nti munange yeekatankira enguuli oba kyewandiise omwenge wamu ne spirits abikozesa nnyo era nga kigambibwa nti gye buvuddekawo omukulu ono yali yasalawo yeesonyiwa omwenge oluvannyuma lw'okuzuula obuzibu bwe n'abeera nga ennaku zino abadde yeekwata ku buwayiniwayini okusobola okuba nga ate abuzaabuza embeera naye nga okusinziira ku bannamawulire bo bagenda ddala maaso okuba nga ensonga eno bagisima oggola wansi eyo balabe eddala kituufu omukulu ono mulwadde oba nedda ne babuuza omuntu we ow'omunda n'abategeeza amazima gali nti omukulu mulwadde era ali ku kitanda era nga yeetaaga ssaala naye tagenze maaso okuba nga ate abalambulira ddala kituufu kiki ekimuluma wabula okusinziira ku Kasuku yagamba nti yandibanga awera ennemba n'ekirwadde eky'ekibumba nkwanirizaako mwagala mungi ku Fidelis ankahiranga nga manti okola kyamannyo nnyo ddala okubanga ate gyekumiddeko gye bali gyotusizaako engalo olunaku olwaleero kansubire nti oli bulungi ate okudda ku muto we amanyiddwa nga Wizo Manizo ono tukimanyi bulungi nti azze awera ennemba n'emiswiba gye egy'okuba nti munange yagenda maaso okuba nga asabula Shamba Boy omukulu ono azze anoonyezebwa poliisi era nga mawulire gonna nzize nga akutuusaako kakati n'olunaku olwaleero alabiseeko era nga alabisikiddeko mu bifaananyi nga naye alaga nti omubiri gwe gwonna gujjudde ebisago jjukira nti okuba Shamba Boy amawulire gasooka kufuluma ng'omukulu ono yali yakalana n'omukulu amanyiddwa nga King Saha era nga kati bano babatuuma balwanyi famire y'abaki y'abalwanyi tubadde tukyali koro ye omukulu amanyiddwa nga Papa Sidi naye n'avaayo n'agenda ku Facebook page jjukira nti ono yaliko miliyonari naye nga yagivaamu naye n'agenda mu maaso okuba nga ate awandikawo obugambo obubuuza Wizo lwaki ayagala mukuba nga mu mbeera yonna agezaako okulaga nti Wizo ayagala kumukuba era n'agattako ebibuuzo ebigamba nti gw'olowooza gwe musajja akyasinze amaanyi mu ggwanga lyattu Uganda okitegeera embeera bwetyo weyimidde tetumanyi obadde kituufu Wizo ayagala kumukuba naye nga ye bw'ati bagenze maaso okuba nga ate alambika ebigambo bye ku Facebook so ate okudda ku mukulu amanyiddwa nga Palaso nga naye ava mu famire yemu era nga naye gye buvuddekawo yali yakavaayo naye tondera omukulu amanyiddwa nga Balamo ku lw'ensonga nti naye yali amukwata amataayi mu bitundu byeyo ewa eggulu era nga nsonga yali yakathimbi naye bw'atyo avuddeyo ku nsonga ze ez'okuba nti ayagala kuwangula kye bayita Grammy Award n'akakasa bannayuganda nti ye alimu wadde nredde okubanga ate award eno agizza ewaka n'agamba nti yali agenda kuwangula MTV Mama Awards naye jjukira nti baagenda maaso okubanga bazongezayo mu ggwanga lyattu Uganda okusinziira ku mbeera we yali nga bannayuganda bangi abayimbi ba Bobby Wine Banubian Libo n'abaali bakwatiddwa nga bali mukomera embeera efaananako bwetyo nebeera nga tekkiriza Grammy Awards kubeera nga teziteekebwateekebwa naye ategeezezza nti alina obuvumu bungi nnyo olw'ensonga nti alina obuwagizi bw'amaanyi nnyo okuva mu bantu be bamulaze omukwano so ali more than ready okuba nga ate award yo agizza ewaka okudda ku mutongo ono nno muwala w'omukulu amanyiddwa nga Nubian Lee yes olunaku olwaleero mazaalibwa ge ono ye mwana we namba 2 era ng'alina abaana 3 nga bw'obalengera awo yes abakulu bawala ate nga ekito kyana kirenzi kyabulenzi katubagalize amazaalibwa amalungi namwe mwe n'abazaalibwa eyo happy birthday so nga ate mukadde ke kamu n'omukulu amanyiddwa nga Rasa naye alina omwana ow'obuwala era wuuyo naye olunaku olwaleero ajaganya amazaalibwa ge so nga ate okudda ku mukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya yes olunaku olweggulo nageze maaso okubanga ate nkutusaako amawulire nti omukulu oyo baamuzizzaayo mu kooti omukulu gwe yagenda maaso okubanga ate avuganya naye ku ntebe ey'obwa MP owa Kawempe North nga batugamba nti ebitabo bye tebyakola ki tebyawera bamuwawaabira kakati omukulu oyo teyasobodde kubanga alabikako mu kooti naye nga si ye yekka atalabiseeko bangi be baawawaabidde naye nga tebalabiseeko DJ Jacob Mutuuze teyalabiseeko Muhammad Nsereko teyalabiseeko nga bonna bagamba badde tebabimanyiiko wenjogeera omulamuzi ye agenze maaso okubanga ate agamba eyo side yawawaabidde omukulu ono eya Sulaiman Kidandala oba bannamateeka abe nti baleete obukakafu obulaga nti ddala omukulu ono Muhammad Segirinyo wa Kawempe North yabadde akimanyi oba bamutegeezezzaako nti bamuwawaabidde mu kooti baleete obukakafu obwo obulaga olw'ensonga nti teyakoze ekiteesobodde kubanga ate akiika
Ngawe nakutegezeza ku ncha ya lero nti ebigezo by'abayizi abasiniya ey'omukaaga omwaka 2020 byakufuluma lwalero munnange kyaddaaki bifulumye era nga abawala bakoze bulungi nnyo okusinga abalenzi so nga ate mu bigezo ebya siniya ey'okuna abalenzi bakola bulungi nnyo okusinga abawala okudda ku mwana muwala amanyiddwa nga Mutoni Fille yese ono aze asanga embeera enzibu ddala bukyanga ayawukana next we tata w'omwana amanyiddwa nga MC Katsi era nga ono yabicomingako drug addict n'abeera nga atuukako ne mu rehabilitation so no obulamu bwe buze bukola ki buterera era nga wenjogera ali bulungi talina tabu yonna yamala n'avaayo ew'omukulu amanyiddwa nga MC Katsi n'agenda maaso okubanga ate yeegatta ku management eya Maritain agenda maaso okubanga akakalabya omuziki gwe ennyimba we ziri ate nga n'empya zikola ki zijja kakati tubadde tuli awo abalugambo boys and girls nga ffe ne bagenda maaso okubanga ate balumansamasa nti omukyalo no agenze maaso okubanga ate akuba boss we era contract ye ne bagitaminatinga mu Maritain takyaliyo okitegeera kakati avuddeyo n'agenda maaso okubanga apostinga ku Instagram ye n'abategeeza nti kakati mwe balugambo boys and girls ngamba ba bloggers bannamawulire abatagwa olugambo mulufunamu ki okutambuza obulimba kike mufunamu nze gyendi ndi bulungi sina buzibu bwonna sina kuba ku boss wange ate siri addicted ngaye mugamba cause babadde bagamba nti azzeemu okunywa enjaga n'abeera nga ate akuba boss we wabula agenze maaso okubanga atubuuza mu lugambo mufunamu ki bw'atyo n'abeera nga ate atulekaawo mufunze gyali maridadi sana asambira waggulu nga janze okwefaananyiriza ku mbeera y'omukyalo yamanyiddwa nga Fille yes omukyala amanyiddwa nga Nina Rose story yemu eyo era nga ono naye okuva amawulire lwe gafuluma nti yayawukana n'omukulu amanyiddwa nga Daddy Andre eyali amuyambako okubanga akendeza kayagaako kigambibwa nti naye yakaddamu era nga enfunda eziwera amawulire gaze gafuluma nga gatulaga nti omukyalo ono akubwa n'avaako n'abeera nga takyabitegeera ebiri ku nsi era wenjogera essaawa eno batugamba nti embeera ezzeemu okubanga ate ekola ki esajjuka batugamba nti azzeemu okubanga adda kayaga naye nga ku mulundi guno Wambu ali bubi nnyo amawulire bwe gategadde gatambula ngamba olugambo naye ndowooza naye olubirabye munnange takoze ekitasiza mukono bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate atupostingira bu video bwe boolaba n'agenda maaso okubanga acaptioningako ng'ategeeza abantu be nti bannange tugende mu maaso n'olugendo lwaffe batiimu Nina Rose okitegeera tuleme kubanga ate tweconfusinga 2-2 tulina okubanga 2-2 mugumu tulina okubanga tukola ki tukikwasaganyiza ddala so no ababadde balutambuza nti ali bubi akayaga kamutwala embeera yiyo gyalimu naye agenze maaso okubanga ate agitulaga so nga tokudda ku mukulu amanyiddwa nga Martin Sempa ngono pasta mulambirira mu bitundu byeyo Makerere yes naye yavuddeyo oluvannyuma lw'okuwulira pasta mune amanyiddwa nga pasta Alozias Bujingo awe ekikoni banno bamulirwana naye enkolagana zero oluvannyuma lw'oli okubanga ate avaayo n'atutangazaamu ku mbeera gy'ayagala ebeere ku mikolo gye egy'embaga ng'awasa mwana muwala amanyiddwa nga Susan Makula ekkula omukulu ono tebyamusanyusizza era n'agenda maaso okubanga ategeeza nti singa ye kakadi kamutuukako ajjako kayuzayuza ate nga amugamba nti ave mu kwebuzaabuza ddeye wa mukyala we mukyala mukulu Teddy Naluswa bino byalimu ye tabyagala bw'atyo bwe yamutegeezeza wabula omukyala amanyiddwa nga Susan Makula naye olunaku olwaleero agenze mu maaso n'abeera nga ate atakaka nga yeewuunya abantu embeera ne we bafuniramu okubanga ate bakola ebintu ebifaananako bwe bityo oba oliawo yagenze maaso n'awandiika obubaka bwe nga yeebuuza abantu n'abategeeza nti mwe bennyini abeeretera stress mwe abeeretera depression mwe abeemalako emirembe buli kye tuteeka ku social media kibaluma bw'olaba olinga postinza akamotoka ke kakuluma bw'olaba abaagala nakikuluma bw'olaba abakubye embaga kikuluma bw'olaba alina akalungi ne kikuluma n'agezaako okubanga bategeeza nti bannaye mulumizibwa bwerere emitwe tetusobola kukola bye mwagala kubanga naffe ng'abantu tulina bye twagala ate temusobola kutufuga oba oyagala oba toyagala so mutuleke tubeere nga tukola ki tukola bye twagala mwige okubanga mindinga businesses zammwe ekibamazeeko emirembe kuba nti temufa ku budaala bwammwe mulingiriza nnyo abalala naye nga ekyo tekigenda kubanga kibaleetera mirembe okitegeera omukyalo oyo bw'atyo naye bwe yagenze maaso okubanga ate ategeeza aba social media inlaws abagenda maaso okubanga babuukira buli omu ne bamugamba nti it will end in tears nako yakoogeddeko nti omulaba abali mu mukwano mbu it will end in tears n'ababuuza naye mufuniramu walwaki mwemalako emirembe kubanga tetugenda kukola bye muwulira nti bye twagala togenda kulagira nze nkole kyoyagala olagire n'oli buli omu tojja kubanga ate omumalayo okudda ku mukulu amanyiddwa nga OS Moise omulangira Suna naye bw'atyo avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate alaga ku bannayuganda biki bye yeekoleddewo nga tannakoona myaka 4 era bw'atyo n'ayongerezaako obubaka eri bakulu banne oba bavubuka banne nga bw'ogenda okubanga ate obuwulira bino by'ebintu by'olina okukola nga tonnava nga tonnaweza na myaka nga bwe bikulema ku myaka 4 oba owedde jangu ebyo oba tosobola kubanga olina ekyo nga tonaweza myaka 4 mukama akuwa omukisa
Ebintu by'olina okukola nga tonnava nga tonnaweza na myaka nga bwe bikulema ku myaka 4 oba owedde jangu ebyo oba tosobola kubanga olina ekyo nga tonnaweza myaka 4 Mukama akuwa omukisa. Abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni, ebisiraane, bakuba, onoonya mulimu, mukyala oba mwami weetaaga mukisa, olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 43 17 oba omuweereze ka meseji ku WhatsApp 0782 79 49 22 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe. Yes, okudda ku lutalo olugenzi maaso okubanga ate luganya okuzikiza omwoto ku social media lwetalo wakati w'omukramanyiddwa nga Mr Henrie owa Galaxy FM wamu n'omukramanyiddwa nga Geosteady naye nga olutalo luli ku mukyala amanyiddwa nga Prima Kadash fena tulumanyi bulungi era tuze tukola kye tuze tulugoberera wenjogera abakulu Madrata Nchiko benyize dda mu lutalo luno era nga bano bavudde ne bagenda maaso okubanga bategeeza omukramanyiddwa nga Mr Henrie nti ye mukyala mu kintu kino era yo mulimu gwe gwa kubanga afumbira omukulu amanyiddwa nga Prima Kadash olw'ensonga nti ye mwami ne bamugamba nti amazima gakawa naye akkirize nti mwavu talina kyalina omulimu gwe gwa kubanga afumbira bawe amanyiddwa nga Prima Kadash wabula nga ate si ye yekka oba si be bokka abavuddeyo ku nsonga ne bagenda maaso okubanga bawalampa omukulu oyo n'omukulu amanyiddwa nga Isimami Jagro fena gwe tumanyi obulungi yabadde mu interview emu ku TV naye nagenda maaso okubanga ate ayogerako ku nsonga eyo n'agamba omukulu ono amanyiddwa nga Mr Henrie nti talina nakubanga alwanira mu nsonga eno olw'ensonga nti talina kyataddemu okitegeera talina he has invested nothing mu kintu kino okukirako Geosteady nti Geosteady yekisokera ddala yatoba n'omukyalo oyo okuviira ddala mu mbeera eri embi mukadde ke kamu amulinamu abaana mu bufunze mama taata w'abaana be so Geosteady waba alwana alina ensonga lwaki aba alwana omukyala yava naye wala eri mu bwavu ate amulinamu abaana kakati ono ye talina kyamaanyi kyakoze ki kyatadde mu mukyalo ono tewali nsonga lwaki abeera alwana okwo n'agattako okubanga amutegeeza nti kyalina kiri kimu kyokka kwe kuba nti akyali muto so alina amaanyi agenda maaso okubanga ate asanyusa omukyalo namanyiddwa nga Prima Kadash mu buliri mu nsonga z'amadwasi wali wonna naye ng'ebisigadde talina kyalina era namugamba nti akola ogwo gwakubanga akola ki amuswampata bulungi nnyo omukyala amatire ebisigadde akole ki abiveeko omukulu ono tasirise yavuddeyo ng'agenda maaso okubanga ate aweereza ku Galaxy FM awo mpola ku show ebeerayo mu ttuntu awo n'agenda maaso okubanga ate abakoona era she bagita tukoone n'abakoona mukawo n'agamba nti Madrati n'ekiko ekisookera ddala bakimanye nti balina brand so bandibadde tebakola ki tebagenda ku ye omuvubuka omuto w'emyaka 26 ne batandika okubanga bamuwalampa bagende maaso babeere nga bafokasinga ku brand yaabwe bagizimbe bakole business kwe nga banoonyeyo ku bintu ebikola katembo bebikola comedy ye bamuveeko kubanga tasobola kubanga abakolera katemba gwe bagala okonagattako kubanga abategeeza nti ye ng'omuntu alina brand za mirundi nga 10 zagenda maaso okubanga ate ateesezaamu oba akoleramu naye bo jagendeyo mu meeting ezo nezo companies ez'enjawulo bo tebaliyo tabasangangako na ku mmeeza n'oyo Isimami Jagro tebaliyo mu bufunze tebatuula ku mmeeza z'aba big boys okitegeera n'abategeeza nti bagendereze nnyo nga bavuma abantu nti omuntu gwe bavuma leero nga bamujeregerera okuba omwavu tebakimanyi nti ate enkeera yayinza okubanga ye directing manager waabwe bwatyo yagenze maaso kubanga ate abategeeza embeera yo bwetyo bwerabisa side eyo tenaba kubanga ate omuliro gukola ki guzikira ekyo kye bayita okulya ebinaakulakira naye ng'ate bambiye omwagalwa Prima Kadash takirinaako tabbo kubanga ate munanga atambuza obulamu bwe n'omuvubuka ono embeera bwetyo bweri okudda ku mukulu amanyiddwa nga Ben Ganta yes omukulu ono bannamawulire nabo bagenze maaso kubanga ate bamunoonyako ag'obuzaale yamanyiddwa nga Crescent Bagume njukira nti y'omu ku bayimbi abalina effujjo waneeno naye munanga okuva omukyalo no we yamuzaalira baby munanga obulamu bw'omukulu ono bwakyuka nnyo nga bw'okiwulira era nga bwenjogera bannamawulire bamunoonyezaako ne bamubuuzaako lwaki asirise nnyo lwaki abuze ne mu mivuyo takyaliyo n'abategeeza nti okuva lwe yafuna kye bayita famire munange yayiga okuva liwinga famire yayiga okubanga ate abawa obudde yamanya nti kati akuze takyali mulenzi afunye kye bayita obuvunaanyizibwa ke kaseera abeere ng'ate alabirira famire ye maama n'omwana era nga musanyufu bya nsusso bwe bati bagenze mu maaso okubanga ate bamubuuza ku mikolo egy'okwanjula mbaga byonna twala tugende n'abagamba nti bakyakiwa obudde ne mukyala
babiri nga ate bakyetegereza naye nga inshallah nga bino bigenze bulungi emikolo gijja kuba nga ate gijja bwe bamubuuzizza ku by'abantu bano abagenda eggulu okusakayo akasimbi ye akyogerako ki bayimbi banno okubanga batindigga olugendo olwo n'ategeeza nti nze eso sikirinaako buzibu kasaba nga tebalina muntu yena gwe bagenda mu maaso kubanga ate balumya tewali tabbu n'emu wabula nga ate ye omukyala omukulu amanyiddwa nga Ssenga Ssebbanga naye yavuddeyo n'agenda mu maaso okulabula abayimbi bonna abagumba eggulu jjukira nti bakyali eyo bayitirivu ddala era nga kigambibwa nti basula mu hotel bakyayagala nsimbi wabula nga kigambibwa nti hotel gye basulamu buli kiro basasula omutwalo gumugumu ogw'e Uganda okusobola okuba nga beebaka yenno Ssenga Ssebbanga akabatemi n'abeera nga abategeeza nti ebyo mulimu mubiveeko teri kikumi wadde genda nsuubira nti eri eggulu ngenza okufuna bisawo bya ssente naye kyanneewunyisiza okutuuka eri nange naweddemu amaanyi mmako nga ssente ate zensoma za future ze nagenza okunona nga ate bazinsuubiza naye navuddeyo nga ngaggawadde mu mutima nga siina mu ngalo ssente za kashi ku certificate ne ssente wadde osinga kwagala ki ssente ate ogabi wasomye byebisinga ssente zabadde oyagala anti ogera loveno omulira e Kampala era bannange kino nkigambirawo bannayuganda bannabitone ababadde bapulaninga ogenda eggulu nti muyoole ssente mufune ebisawo bya ssente zo teziriiyo byebyo nno banange wabula nga ate nyongera okubategeeza nti muyitireko ku page kipenzipenzi nammwe abajimbuza yesingira kuba nga ate mbapiningira wansi awo mu comment section link yayo ogendeyo waliyo abanoonya be nataddeyo edda mugende mbere nga ate mwezuula n'okuyiga muyige kuba nga n'omulamwa nagutaddeyo dda kambere nga ate ntumira ku bantu bange homu 2-3 mbere nga ate mbasibula wana muwala manyiddwa nga Zuhura Natali nkutumiddeko nnyo Nakato Harriet mama Dimpo nkulamusizaako Naguja Hajara mama Pinkto nkulamusizaako ate nga Kathe Majwega nkulamusizaako Aisha Keizi nkulamusizaako Nakaddo Amina nawe nkulamusizaako Mirembe Fiona ne Mirembe Silvia namwe mbalamusizaako ate na Bukenya Maureen nkulamusizaako ne na Bukenya Sanyulizi nawe nkulamusizaako ate nga Shami wa Bobby nkulamusizaako mwana mwala manyiddwa nga Shami wa Bobby nkumaze na Bossa Rehema Lumu Caroline Nambiru Florence Flower nawe nkutumiddeko nnyo ate nga Julianne nawe nkulamusizaako ate nga ne Shalom Chantel nawe nkulamusizaako ata 10 mpera kamusabe abankumire mbere bulungi mbagala nnyo mweraba